James Mwanjenko kajikutemwa okuvenda bweru maka gaabwe n'agenda e Kayunga okwondera mukyala we Immaculate Nantongo gye yanobera n'abaana baabwe basatu. Atuukidde mu ofiisi ya Collins Kafeero avunaanyizibwa okusitula embeera z'abantu n'enkulaakulana ng'alina ekiwandiiko ekivudde mu munisipali y'e Nansana nga kiragira ab'e Kayunga okumuyambako okunoonya mukazi we n'abaana. Mukazi we yatuuka ekiseera n'aŋŋamba nze njagala kuviira naye njagala obukadde 10 kuba nafunye wenkolera biki nze njagala genda ate ngende n'abaana mwe. Kafeero ne Mwanje bagukidde mu maka g'abakadde ba Nantongo mwami Charles Musi ng'asangiddwamu ne mukyala Florence Namutebi n'ekidiridde kwanja nsonga. Mukyalo oyo nagezaako okwagala okumanya famire ye nangira ekiika mu kkubo alina ssengawo oweruweru n'atuuka n'otukubira ku masimu tumukyalire. Mukyalo oyo n'aŋŋamba obaagaza kinzaabo si basenga abange netandika okubeera mu kusika omugwa neŋŋamba ngenda mu famire n'agenda mu famire nga manyiko bataata yekka na maama. Nantongo ng'ali ne mukulu we Margaret Nakigudde beegase ku nnyabwe ne basitula olutalo nga bwe bawera nga batasobola kukkanya na Mwanje. Bamulabye muno jjo ng'ayenjera ku makya bakadde mumulaba nga n'emmotoka ye yegubye ava kujoza yabadde ayagala mu kimu. Nazala amwewudde nti musajja atawera era nti abonyabonyezza muwala waabwe n'abazzukulu nadde ne mukati nga bw'emmere etakusa na mwana muto. Simulinaamu lugoye nti yampa goma sinti njamala sobola n'ogimuwa empisa envundu awa mwana wange afu yakawunga namwa afu y'omuceere abirye n'abaana bana nga nze sirina mikono gikolera abaana bange. Kitawe wa Nantongo amukuta omukono n'amuwalawalako mpaka amutwale mu lukiiko bagonjoola ensonga wabula nga bw'awalira. Asula n'obwambe mu buliri nga mukkiriza okutwala omwana wange agenda amusaddake. Tekisoboka na busobozi. Muno yabadde akolamu ekyokuva jjo. Jjo yabadde alina okujja ewaka. Nantongo atotodde ebizibu byalabidde maka ga Mwanje mu myaka 16 gy'amazeeyo omuli n'obutamuwa byetaago ng'omukyala. Ebizibu nasooka nemusaba wiiki yasooka n'aŋŋamba sirina ssente. Bizibu nze nesigala n'osuuka eno nti nga alina byeneetaaga nga nze omuki mukyala njagala emitwalo ng'egyo 2 n'aŋŋamba sirina ssente. Mwanje agamba nti mu bbanga lye bamaze abadde tamanyangako nti Nantongo aliko abaana abakulu. Nantongo kyawakanya ng'agamba nti Mwanje yamujja mu ssomero. Waliwo abaana be yazaala edda bajja ku dduuka we banona ssente. Yazijja mu ssomero siniyasiri mbuno nina omwana omukulu omwana w'emyaka 17 bazaana w'emyaka 18. Kyendaba omuwala agamba tajja kuddayo olw'okuba omusajja alina empolomolo tajja kuddayo. Kaakati twagala bwenkanya bagabanyizibwa ebintu amaze naye emyaka 16. Kafeero ne Helene Alikoba owa poliisi y'amaka n'abaana balungamiza nti ensonga z'obufumbo bw'ababiri za njawulo bo kye basinze okutunuulira be baana Nantongo be yajje mu ssomero. Oddeyo abaana bamalirize okusoma taamu ekomeekereze naye tutuule tulabe fyusa y'abaana. No, abaana banaabawummudde tujja kutula n'ennyina ne taata tusalewo abaana ngeri gye tugenda bakola ki okubakolamu oba bagenda ku kisulo babeere mu kisulo naye nga babamuula babagabana kuba etteeka weeriri. Nantongo bamututte ku poliisi era okukakkana nga abaana abaleese ne bazibwa ennabweru beetereze. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.